Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Mbalamusako nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzira wano ku lusozi Kiwamirembe ebibuga Basese. Musibye mutye bassebo, musibye mutye bannyabo, muli mutya abaana, musibye mutya Basaalongo ne Bannaalongo. Mbabuuzaako akenkizo bannange ab'ennene mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kwekuumira ku mukutu, mwebale kugabana ne bannammwe ate ebyo bye tuba tusomye ku mukutu. Abapya tubaaniriza mwebale kujja kutwegattako. Waliwo ekigambo subscribe kikooneko, bw'onookikoonako wajja kujja akadde nako kakooneko, olwo obe nga tojja kusubwa kintu kyonna kireeteddwa ku mukutu. Ensonga ya jjajjaffe Mutaasa tuli mu keetereekerero era bannange mwebale nnyo mwenna abeewandiisizza, abatandise okukola contributions mwebale. Bannaaye omukolo gwa jjajja Mutaasa agenda kuvunnuka omwaka guno ogujja mu March era tuli mu kutegeka kijjulo makeke ekyokumwaniriza asooka gye atutaaseeko byonna ebizze bituteganya. Kale ggwe ayina kyonna ekikutawaanya nga kyakulemerako, omukisa guugwo togusubwa, guli ssese, musibuko ey'obutonzi bwonna kubanga mwenna mukimanyi nti amazzi bwe bulamu era mwe muva ffenna. Kale tozannyisanga mazzi. Olwaleero njagadde tutunuulize omulamwa omukulu ennyo ogugamba nti lwaki Kabaka akolebwa ensonga ze ate era n'atatereera. Abantu bakoze Kabaka, abantu babisse Kabaka mu mbikka zonna, abantu bakoze ebintu bingi naye Kabaka tatereera. Kiva ku ki? Nnaalongo tubuulire ddala kiva ku ki? Njagadde tunuulire ensonga eyo in detail kubanga tuzze tugyogerako mpola nga tugiyita kungulu. Kati njagala tugittaanye tulabe possibilities zonna wa awali omuwaatwa oguleetera ensonga y'okuba nti Kabaka tatereera. Ekitundu kino kigenda kubeera mu phases kubanga kigazimukko naye katutandikire gye bitandikira. Ku mutendera ogusooka olina okusooka ne weebuuza nti ŋŋenda kutambuza nti ensonga, kubanga ffenna tukimanyi nti Kabaka kitukakatako okukola ensonga ze ffenna. Oba oli mu lubaale oba toli mu lubaale naye kasita oba ng'oli mulamu kikukakatako okukola ensonga za Kabaka. Naye osooka ne weebuuza ŋŋenda kuzikola ntya? Ŋŋenda kuzikola bwa nnamunigina? Ninayo muganda wange omu, tuli basatu bwe tukkaanya, oba ffenna nga famire tusobola okusituka? Kati ekyo bw'omala okukimanya n'oba nga ye mmwe Katonda be yawandako eddusu nga mukyasobola okusituka nga famire, katugeze ku famire ey'abantu 15, at least 10 mukkaanyizza mutambuze ensonga, awo muba muli ku mulamwa era biba bigenda kubanguyira nnyo kubanga mu ngeri eyo musituka ne mugenda ettanda ne mweyanjula ew'omukulu ne mutwalayo akattamukago n'ekita ky'omwenge n'amakula ne mumweyanjulira ne mugamba Mukama waffe ffe bagundi, bannyaffe bayinza okuba ab'enjawulo naye luno lwe luggya mwe tuva, luno lwe lunyiriri, guno gwe mutuba, lino ly'essiga, kano ke kasolya, era tuli baakika gundi tuzze okweyanjula gy'oli Mukama waffe n'ekigendererwa eky'okutambuza ensonga zo. Kale tusaba otuluŋŋamye. Kale bwe mumala okweyanjula olwo nga mudda eka. Bwe mudda eka
mutandika okufuna obubaka obubalaga kiki kye muddamu okukola. Mugenda kubikka kituufu, mugenda kubikka ki? Awo we mujja okulabira olubugo oluddugavu. Olubugo luno nno mmwe mulwefuulira oluddugavu. Mugenda ne mugula olubugo ne mulutwala ewa Nabitosi ne mulufuula oluddugavu ne lumuteekateeka bulungi. Abamu n'omwenge gwe banaatwala ku nsonga ng'eyo bagweyisiza, n'amalwa bageeyisiza olw'okukuuma obwerende n'emikolo gyonna gisobole okutuukirira. Kale bwe mumala ng'ennaku zituuse ze mwalagaana era muddamu ne mukuŋŋaana ne mugenda ne mukola emikolo egyo. Emikolo egy'okubikka gikolwa kawungeezi. Gikolwa kawungeezi naddala ng'obikka kiddugavu tosobola kukikola mu kitangaala. Egyo gikolwa kawungeezi. Kaakati okutuuka ku mutendera guno ogw'okubikka, mulina ate mmwe kye musooka okukola nga temunnatuuka ku kubikka. Byali badde bitya? Lwaki tubikola nga tebitereera? N'obikka kabaka emirundi 5 n'osigala ng'obikka ate era n'atatereera. Nazzikuno nga bwe muba munaasamira musooka kutambuza nsonga za kabaka, era nga nazo temunnazitambuza musooka kukola nsonga za kinene nnyumba. Kinene nnyumba mulongo, naye abandi abasinga obungi bamuyita kitambo. Awo wamma ggwe waasoberera. Naye kinene nnyumba ono nga tetunnakola kirala kyonna tusooka ne tumuzimbira ennyumba eyo mu lusuku, eba ntonotono, eba nsiisira. Awo ne tumuteerayo buli kye tulowooza nti yali kyetaaze. Tumutonera. Tumutonera nno buli kimu. Kubanga sitwagala asinziire eyo agambe nti eyo essaati nze nga sigiina. Buli kimu tukimuwa. Okwo nga kwogasse emiwumbo gy'emmere n'ebirala. Egyo emitendera nagibasomesa era mugimanyi. Kale bwe tumala okukola emikolo egyo egya kinene nnyumba, tuzimba ennyumba y'abajjajjaffe mwe tugenda okutambuliza ensonga. Nene ennyumba twalaba butya bwe tusobola okugizimba mu ngeri ennyangungu. Era bwe tumala awo ne tulyoka tukola emitendera nga okulima ebiggya, okunaaba amaziga, naffe ng'abantu ne twambaza emyoyo gyaffe egyo mu budde obwo gye tuba tetunnamanya. Naye tuteekeddwa okwambala amakulu nti abaana abalenzi bambala ebifundikwa, abaana abawala ne beesiba embugo. Obutakola mikolo nga tuli bwereere. Jjukira tubeera mu bajjajja nga tetwambadde kasita tuba nga tetwetaddeeko ngoye zaabwe zino, bo balaba nga ffe abayita obute. Kaakati bwe tumala okwambala bwe tutyo, awo nno nga tulyoka tukola guli omutendera gwe twagambye ogw'okugenda ettanda. Tulage kabaka nti tulina ekigendererwa eky'okutereeza bajjajjaffe. Era bwe tumala okumulaga ekigendererwa ekyo, kati ne tumuwaamu obudde atuluŋŋamye ffe nga ffe kiki kye tukola. Kubanga njagala mukkirize oba mugaane nti eri ewa kabaka buli kika kirina kye kikolayo eky'enjawulo ku ky'abalala. So saagala mulowooze nti mujja kukola ebintu nga biri yunifoomu era nga bifaanagana. N'okusinziira nti kati sirabasi yakyuka era waliwo ebijja okukyuka mu kko. Kale mu ngeri eyo ayinza okubagamba mumuwe ekita ky'omwenge naye nga gano amabidde mwe mulina okugeesogolera. Nga mujja kgenda ekinene ennyo mugagule, mugawanike, mukuume obwerende obwo, muyise omwenge ogwo.
mugende mufune obulo, mubuseesese, mububaake, mubusiike, mubwanike, mubunyike, mukole amamera, muyise amalwago gagenda okunywa. Nga mmwe ebyammwe muyina kubyekolera so si byakugula buguzi. Mpaayo ag'ettaano, mpaayo ag'ebbiri. Ekirungi ekibeera ku nsonga zino nti bwe muba musitusenga ekika ate munnange byanguwa kubanga temumenyeka. Ono akwata wano, oli n'akwata wali, oli n'akwata wali, ensonga neggwa mangu. Ate naye bw'aba abatunulako bw'ati amanya nti bano bannange bakyali wamu n'abanguyiza. Kale mu mbeera eyo mugenda ne mubikka omutendera gwa walumbe era mubikkirako maama Nabinene era ne mubikkirako n'omulongo. Ne mumanya nti omutendera ogusooka gwo tugumaliriza. Mu bbanga lino lyamala nga mumuwadde mwe mujje mweteeketeeke, asobola okubagamba nti yeetaagayo ekitone. Asobola okubalaga nti yeetaagayo ekitone. Ekyo kye mumanya nti tujja kukyongerako, oba nkoko nzirugavu oba mbuzi nzirugavu, ekyo ne mukimanya. Nga mumaze okulaga nti mukama waffe tugenda kujja kubikka, wasobola okubaawo amaanyi amalala ageeraga nga gano gaawukana ku kinene nnyumba gwe twateeka mu lusuku, ate era nga gaawukana ne kinene batenda gwe tusuubira okubikka nga mu budde buno akyali mu bwa walumbe. Olwo nga go gate gano galimu ebitambo, nga byo butambo. Mukyala yafumbirwa awaka olw'omukwano omungi, ne mumusiika ku kiggya ky'ewaka, ekitambo ne kibayingiramu. Yali mwana wammwe, eyo gye yayitira ne bamusala ekitambo, temwamanya yakulungutana nakyo. Bwe yafa ne mumuziika ku kiggya, ekitambo ne kibayingiramu. Kitambo kibayingiddemu, kibaluma, mukiyise Kabaka. Kati musunsudde mweggyemu kinene nnyumba, agenze mu lusuku takaayanye, mugenze mweyanjudde ewa Kabaka, muvuddeyo ekitambo kyeraze. Kati awo ate bwe mutandika okukolera ku nsonga z'ekitambo kino nga temunneeyongerayo, ne mwebuuza kitambo kya kika, kitambo kigwagwa. Kubanga bwe kiba kya kika kiba kitegeeza nti ku omu ku bajjajjammwe be baaleeta ekitambo ekyo. Kabaka nga Kabaka alina eggye lye ery'ebitambo, era nga mwebiri mu nsi muno okukola emirimu gyabyo. Naye ate tebiteekeddwa kubeera nga biyingira mu nsonga zaffe zino ze tukola. Bwe tukola kinene nnyumba oli, omutendera gwa Kabaka ogw'ebitambo ebiseera ebisinga obungi gukomaawo. Kati kino ekiba kizzeemu okweraga, ne tumala okubikka kiddugavu ono, n'oddamu n'olaba ng'oli bwereere, ky'oba ozzeemu okulaba mwe muli ekyo ekireeta obuleesi nga mujjajjammwe waliwo yakireeta, oba ekiroge ekigwagwa nga kyabalogebwa bulogebwa, oba nga kyasobezebwa ne kiba nga kiri mu mbeera eyo. Twayogera ne tugamba nti ekitambo ekigwagwa kyekyo ekirya, oyinza okuba nga tonnalya naye ng'obeera weegaayagaaya nga weebase ng'okola obubonero bw'okulya, ate nga sigamba nti Kabaka yabanja ekijjulo, wazira nga kitambo, n'owuunawuuna, n'okontolakontola, n'olaba omufu n'otabuka, kwe ggamba
ekitambo ekyo bwe kiba kyeraze nga tetunneeyongerayo ate tusooka ne tukola ku mikolo egy'ekitambo ekyo. Bwe kiba kya kika kiwongererwa, kikoowoolwa ne tukiwongerera ne kikkakkanya amaanyi gaakyo. Bwe kiba nga kisindike, bino ebirogo obulozi, ate era nabyo tubivumula. Ebitambo saagala mulowooze nti tebiriiko ddagala, tubivumula nga bulijjo n'omanya nti kati osigazza Kabaka nga yeesunsudde nga taliimu mizogoobano gino mirala. Kale bw'obala okubikka kino ekiddugavu, ate olwo mutandika okufuna obubaka obubalaga, kubanga bino byonna tubikola lwaki? Olw'ensonga Kabaka ono tumwetaaga. Twetaaga atuteere omuzimu si gwokka, wazira emizimu gy'abajjajjaffe abo ab'ensonga bakomewo gye tuli, batuluŋŋamye ku butya bwe tulina okukola ensonga zino. Empewo zino, amaanyi gano agaateekebwawo okukuuma omuntu, bwe gaali gakwasibwa omuntu eyasooka okukwasibwa amaanyi gano, waliwo emikolo egyakolebwanga. Kati emikolo egyo egyakolebwanga, jjukira oli muntu akwasiddwa amaanyi, amanyi akwasiddwa maanyi ki, agakwasiddwa atya, era mateeka ki agamuweereddwa okusobola okukuuma amaanyi ago nga gali mu nteeko. Kubanga kino nakyo twakyogerako ne tugamba nti amaanyi ge tulina malungi okukamala, naye ate gasobola okufuuka amabi singa bagaba gasobezeddwako oba ne gaseeseetulwa okuva we tugamanyidde, oba go we gamanyidde nti we gateekeddwa okutambulira, gasobola okufuuka amabi. Omuntu asobola okubeera omulungi nga yenna lulungi, era nga mwenna bwe mulaba obulungi bwe mukkakkana, naye ate asobola okukozesa obulungi obwo bwe bumu n'agenda ng'abatta omu ku omu ng'abasiiga siriimu, abasiiga siriimu, abasiiga siriimu, awo obulungi bwe buba tebukyali bulungi. Kansubire nti mukitegedde buki bulungi. Kati mu ngeri eyo n'amaanyi gano obutagasoosoganya na kugaggya mu kifo we gamanyidde nti we gateekeddwa okubeera, kye kitwetaaza omuzimu guli gujje gutunnyonnyole nti bannange mukyali awo, nti naye nze bwe nakwasibwa amaanyi nti ye jjajja Musoke yakulembera mu misambwa gye nkola ki gye nnina, nti ye era oyo ye bw'amala okukulembera kuddako jjajja Muwanga, nti ye era amayembe nina bwe gati ne bwe gati ne bwe gati, nti ye ejjembe lyange liri mu lusozi bwe ruti era gye musobola okulijja. Kwegamba omuzimu guno ne gubannyonnyola emitendera gyonna gwo nga bwe gwakola ki, nga bwe gwagitambuza, era na butya bwe gwafuna byonna bye gwafuna. Kakibeere kino ekitambo guba gusobola okubannyonnyola kubanga guba gwe gwakireeta. Guyinza okuba nga si gwegwo naye omulala, kwegamba nga bw'ogamba nti emitendera emigigi gijja gibaawo nga waliwo omugigi ogwaleeta ekyo ekitambo, era Kabaka bw'aba abateeredde emizimu gino, omuzimu ng'ogwo gusobola okuvaayo ne gwogera ne gugamba nti kale kati nze ekyo ekitambo nti ekyali bwe kiti ne bwe kiti nakireeta lwa luzaalo, nali siyina luzaalo baana bange ng'ate nina okuzaala, kwe kugenda eyo ne nzigyayo ekitambo ekyo kinnyambeko. Kyakola emirimu lwakuba obuzibu bwe bwajjira nti abantu be nnalekawo baakigayaalirira ne kisunguwala, kwe kulaba nga kati okuzaala kuba kaluubirira. Ne mukimanya era ne mumanya kiki kye mulina okukola. Y'ensonga lwaki bwe tuba tukola emikolo gino, kikulu nnyo okusooka ew'omukulu oyo nga Kabaka w'e Magombe atuteere emizimu egyo gikomewo gye tuli, ate olwo tumanye butya bwe tugenda okutambuza ensonga zino. Kale
nga tugenze ne tubikka ew'omukulu era ne tukola emitendera gyonna gy'aba atutegeezezza. Twandyagadde tumanye ddala kiki ekiddako. Bwe tuva ew'omukulu eyo tukomawo ewaka. Naye nga mu kudda ewaka enteekateeka zonna ziba za kugenda e Nnamavundu. Nnamavundu ono yeeraga abantu. Nga bw'ogamba nti omuntu bw'afa ate era avunda. Kye kiti Nnamavundu mw'atambulira. Tuba tuyita mu mitendera naffe ffennyini gye tuyitamu katube nga tuzaaliddwa, katube nga tufudde. Oba mwali mukigendereddeko, omwana oyo omuwere ng'azaaliddwa, mu mazima, singa oba tomuyonjezza bulungi, Nnamavundu ojja mmuwulira. Nnamavundu ono atambulira ku mwana omuwere ava wa? Munnange ava ku kirira. Ava ku kirira kw'ava n'akweyoleka nti atambulira mu bulamu bwo, ng'ojja mu bulamu oba naye ate ng'ova mu bulamu era oba naye. Ekyenjawulo ekibeera ku w'obulamu n'ono ow'omu bufu kwe kuba nti eri ateevuunya ate eno n'aba ng'alimu obulamu. Awo we bamugambira nti mugagga muvundu, kubanga Ennamavundu aba ateevuunya, ayina ebiteevuunya. Ababimanyi babimanyi. Kale bwe tugenda e Nnamavundu era nabwo bubaka bujja bwe tumala eno mu kiddugavu nga tumaze okubika Kabaka w'ennyimbe, tugenda ne tulinda ne tufuna obubaka obutwala e Nnamavundu. Era obubaka obwo tutandika okuloota ebintu ebivunze. Abamu osobola okuloota ng'oli envunyu, abalala osobola okuziroota nga zikuvaamu, abalala osobola okwewulira ng'owunya ekivundu oba ng'abakuliraanye be bakiwulira. Osobola okufuna ekivundu, ekibondo ky'ekivundu mu nnyumba yo. Oluusi n'ofulumya buli kimu, n'ofuuyira, n'okola buli kimu, naye nga kyo kikulaga nti weekiri. Olwo aba akujjidde ate mu kiti ekyo eky'okuba nti ali mu bwa Nnamavundu. Kale bw'omala okukimanya bw'otyo, omu ku ggwe oba atambulirako ensonga gwe muba mumanyi nti oyo atambulirako ensonga asobola okufuna obubaka obwo oba omu ku mmwe n'abufuna obubalaga nti ye ssaawa tugende e Nnamavundu. Era bwe mumala okukimanya era musooka ne mugendayo e Nnamavundu ne mweyanjula. Ekyo musobola okugamba nti kati nga bwe tuvudde e Ttanda nti ye tuwummulemu omwezi tugende e Nnamavundu. Naye tweyanjule tumutegeeze nti twavuddeyo e Ttanda, twandyagadde okukola omutendera ogukola ki? Oguddako. Kaakati awo bwe mugenda e Nnamavundu nga mukola emitendera gyayo era ababuulira abamu okutuukiriza obulungi emikolo egyo wabaawo n'ebibikkibwa. Wabaawo ebibikkibwa ebituukiriza emikolo gya Nnamavundu. Kale ebyo bye muba mubisse, oluusi ate bye bibawa ddi lwe mulina okuddayo, olwo lwe munaakakasa nti mujja kusanga nga bituukiridde nga bwe mubyagala, bibalaga obutenvu bwe bukola ki? Bwe buli. Kale mugenda e Nnamavundu ne mukola emikolo gyayo nagyo ne mugituukiriza bulungi. Kati egyo bwe mumala okugituukiriza egy'e Nnamavundu, emikolo gino gyonna gye mbamenyera giriko ebirala ebitambulirako, of course bye sibagamba, omuli ebyogo, omuli okusula nga mutunula, gyonna mitendera
nze kye mbabuulira bye bino eby'okungulu nga n'ekigendererwa kye njagala musobole okumanya wa ebintu we bikyamira. Era kiva ku ky'okubiraba nga mu mazima waliwo ekitateredde. Era tulabye nga tetunnatuuka Nnamavundu nti tusoose ne tugenda ne tweggyamu kinene nnyumba, omukulu tazannyira mu baana, ne tumuteeka gy'alina okubeera n'amanya nti kati ye ensonga ze ziri wali ziri settled. Ne tumuwa buli kye yeetaaga, kye tulowooza nti yali kyetaaze, omuba n'egyo emiwumbo gy'emmere ffe gye tufumba obulungi ennyo, empombo na buli kimu, naye nga tetuliddeeko. Ne tumutwalira ebintu bye kubanga sitwagala yeekwase. Bwe tumala awo ne tuzimba ennyumba y'abajjajjaffe, olwo ne twambala nga bajjajjaffe bwe balina okuba nga baagala okutulaba nga twambadde. Nga tetunnayambala tusooka ne tulima ebiggya ne tunaaba n'amaziga, kubanga ensangi zino abaabye ennyimbe tebakyamanyi kunaaza bantu maziga. Nandyagaddeyo ttiimu y'abantu abagenda okwewandiisa ku nsonga eno ey'okunaaza amaziga. Mbatendeke butya bwe tukola omukolo guno, basaasaane tumanye nti abantu bwe baba balinayo ennyimba ng'ezo, nsobola okubaweereza omuntu ajje abakolera emikolo ng'egyo. Kubanga miwanvu, okunaaba amaziga tekubaamu kunaaba maziga kwokka, wazira kubaako n'okunaaza lubaale amaziga, kubaako okuggya ennyimbe mu mizimu. Emizimu giyina ennyimbe ez'enjawulo. Omuzimu bwe guba gwafa katugeze nga yafa TB, bwe mutaguggyaako lumbe, buli lwe gujja eri omuntu oyo gwe guyita nako, asooka kotyonka n'akotyonka ng'alinga ekyana ky'embogo gy'obeera nti ogufuba gumulumidde emyaka miyitirivu. Naye nga lumbe lwasigala ku muzimu. Naye ng'ate omuzimu ogwo guba gusobola okujjanjabibwa. Ekyo ekyenjawulo ekiri ku Bafirika. Ffe tujjanjaba mu buliwo ne mu butaliiwo. Ojjanjaba omulya mmere, n'ojjanjaba n'omwoyo gwe, n'omutima gwe n'emmeeme ye, n'ojjanjaba n'omuzimu. Kisoboka bannange. Era endwadde ennyingi ezitutambulirako naye nga zisibukayo mu beeyeeyo eyo mu mizimu eyo, naddala mu mizimu, nga y'eri ekizibu ekyo ekirina okulongoosebwa kive mu ddiiro. Kale, ennyimba ezo nga zimaze okubaggyibwako, amaziga gabanaaziddwa, lubaale aggiddwamu amaziga, emizimu giggiddwako ennyimbe, olwo nga tulyoka tugenda okweyanjula ew'omutanda. Era bwe tumala okweyanjula ew'omutanda nga tumutegeeza nti tugenda kutambuza ensonga era tusaba buluŋŋamu, kati awo nga tulindirira kyatugamba, era bw'amala okukitugamba nga tuteekateeka nga tugenda tubikka ew'omutanda. Bwe tumala okubikka ew'omutanda era nga tulindiriramukko, kubanga obubaka buba bukyajja, nga tugenda nga tweyanjula e Nnamavundu. Era bwe tumala okweyanjula mu mbuga y'omukulu e Nnamavundu, nga naye tulinda ate atutegeeze ye emisoso gye ffe tugenda kugitambuza tutya ng'ab'ekika ekyo ekimu kye tumutegeezezza. Kale bw'amala ogitubuulira era tugenda ne tugitambuza bulungi. Awo bwe tumala ne tugenda ebusuubizi awali omuti gwa jjajjaffe kinene era nga y'embuga ye. Essaawa eno waliwo abaawambawo, naye embuga ekyaliwo, omuntu w'osobola okufukamira n'otuukiriza omukolo ogwo. Tugenda ewa kinene ne tweyanjula, era bwe tumala okweyanjula ne tugenda ewa maama Kawala.
Singa tugenda ewa kinene n'atubanja okumubikka, abantu abamu babadde ate bakomawo ettanda ne baba nga gye bamubikkira. Era bwe tumala awo tugenda ewa Nnaalongo Kawala, mukyala wa jjajjaffe Kinene Batenda, era naye ne tumubikka, era naye ne tukola emitendera gyayo ewa maama Kawala ebusuubizi gye yatusuubiriza emirembe. Tusoose ne tugenda ne tweyanjula ewa jjajjaffe Kinene, ne tweyanjula ewa maama Kawala, era ne tumutegeeza nti ffe ab'ekika gundi tuzze tutambula. Twasooka byonna ne tubimuyitiramu nga bwe tuzze tubikola, era ne tumulaga nti kati guno gwe mutendera gwe tuliko, era ne tumusaba nti atuwe obuluŋŋamu atulage kiki kyatuteekeddwa okukola ffe ng'ab'ekika ekyo mu mbuga ye eyo. Era tukiwaamu obudde n'atwanukula. Oba atugambye tumubikke n'atunnyonnyola kiki kye tuteekeddwa okumubikka, butya bwe tulina okumubikka, kiki kye tuteekeddwa omugabula, byonna ne tubimanya. Era ne tuddayo ne tukola omukolo ogwo. Ogwo omukolo nga guwedde, ate olwo tusituka ne tugenda e Bulamu ne tweyanjula. Era ne tumutegeeza nti yeffe tukyali ku lujegere luno tusaba kuluggusa. Yeffe ab'ekika gundi twabaddeko ettanda ne tubikka, ne tuvaayo ne tugenda e Nnamavundu, ne tuvaayo ne tugenda e Busuubizi Mukama waffe gye watusuubiriza emirembe, era gye wawasiza maama Kawala. Kaakati tuutuno tuli e Bulamu, tuzze munnange olamye ebyaffe otuwe obulamu, era ozze obulamu mu mbeera zaffe. Wali bwe tuba tubikka ku kitendero gwa Walumbe we tusabira atuteera emizimu gya bajjajjaffe gikomewo giruŋŋamye. Wano mu Bulamu tumusaba alamuse era azuukuse era awe obulamu byonna bye tukola, era n'ensonga za bajjajjaffe ze tugenda okukola aziteekemu obulamu. Kale bwe tumala okweyanjula e Bulamu, ate era tumuwaamu obudde n'atubuulira kiki ffe ab'enju eyo kye yandyagadde tukole, oba ab'ekika ekyo. Ekyo ng'akitugambye, ate olwo tusituka ne tugenda e Bulamu ne tubikka, ne tukola byonna by'atugambye, oba tuwaayo bitone oba makula, kyonna ky'aba atugambye era kye tukola. Kale ogwo omutendera nga guwedde, atuwa obuyinza obukola omulongo we, era n'atuwa obuyinza obumukuuma. Kale mu ssanyu eryo ery'ekitalo, ate bwe tusitukira ne tugenda ewa Kabaka Mukasa, ne tuwoza olutabaalo era n'akakasa nti mu mazima byonna tubitambuzza bulungi era bituukiridde. Kaakati awo bwe tudda ewaka nga tugenda mu lusuku lwaffe nga tukola mikolo gyaffe egiyita omulongo. Emikolo gino egiyita omulongo n'ensonga ez'okkola omulongo bya kyama eky'ensusso. Naye ensangi zino omuntu akugamba Nnaalongo twakola omulongo, mwamukola mutya? Kaakati awo jjajja n'agenda n'asima mu lusuku n'afuna kinnamunyenye, n'ayalirirawo akagoye n'amuteekako, n'amusiba akagoye kaddugavu, n'akasiba bulungi, n'assaako ensimbi nnya, n'akola biki?
N'atuwa omulongo. Really? Mmwe, do you have any idea kye bayita omulongo wa Kabaka? What makes you think nti byangu nnyo bwe bityo? Abange, nze neewuunya oba abalina omulongo oyo balina biki? Kubanga nze as far as I know, omulongo oyo nze nsiba abalongo era naye mmusiba. Omuntu tasobola kukubuuza nti mwakola omulongo n'ogamba nti ye mwamukola mutya n'onnyonnyola kubanga biri tebinnyonnyolekeka. You can't. How? You can't. Byakyama. Ye kati ng'oyasamye obyogere nga yakulese obyogere. Ye omala okumukola n'oba ng'olina ne by'oyinza omwogerako. Yabaye omala okukola omulongo n'osigala ng'oli mwavu n'osigala ng'okaaba kuki? Omulongo wa Kabaka. Do you know what it means? Nga Kabaka akuwadde obuyinza nti kati mbakkiriza mukole omulongo wange. Abange, nze ngamba bwe tuba nga tulina abantu 10 abakola ku balongo, ekinene nnyo kuyinza okubaako nga 2 essaawa eno abasobola okukola ku mulongo wa Kabaka. Kye njagala mumanye nti yadde sirabasi yakyuka naye tusigala tuwandiika mu bitabo era nga tuwandiisa peeni. Tetunnafunayo mbeera nga ekitabo kye kigenda okuwandiika ku peeni. Amakulu nti waliwo ebitagenda kukyuka. Yadde ebimu bijja kukyuka naye waliwo ebitajja kukola ki? Kukyuka. Kale omulongo ono ng'amaze okukolebwa ayingizibwa mu nnyumba. Ayingizibwa mu nnyumba era emikolo ne gibaawo, ebijjulo ne bifumbibwa, wamma ggwe n'ebeera ntujjo kubanga ogwo omutendera tuba tugumalirizza. Kiki ekiba kisigalidde? Ekiba kisigalidde bw'oba oyinamu obukalu bwo bwonna, bw'oba oyina kye wandyagadde omulongo akukolere, jangu fukamira, kwatako, yogera. Abataabika nga mwe muzuukuse anti kati olaba wano muba mutambuza ensonga nga buli omu ali ku bibye. Mutambuza ensonga nga buli omu ali ku bibye. Abaaye mujje tutambuze ensonga nti oyo Siriki totubuulira. Bantu mwe mwalemeramu Siriki oyo oba alibakomyawa. Abaaye mujje tubike nti ebyo Bayibuli yabigaana era yabiwera. Mukama waffe Yesu Kristo yagamba tetukolanga ebyo. Abaaye mujje tubike, nze ndi mwavu simanyi nawe ntandikira bannange mwabayinamu mugira mukola. Abaaye mujje tubike, banaye nze nina emirimu ndi bize, boosi wange tampaamu kaaganya, siraba wenviira ku mulimu kujjamu ebyo ebintu bajja nakungoba ku ki? Ku mulimu. Kati mmwe 2, 3, 4, 10 abeewaddeyo mukole ensonga zino nga mutuuse mu kweyagala nga mutuuse mu kwesiima. Olwo eyali yagamba nti oyo Siriki ajja akootakoota. Ajja yenna atiptoowinga, alingiza n'okulingiza yenna yeebwalabwala. Nga bitabuse, abaana bonna be yafumbiza bakomyewo ewaka. Abaana bonna abalenzi emirimu giweddewo. Bamugambye nti ati biri bye wagaana okukola munnange bye bireese obuzibu. Siriki yaleese obuzibu. Kati nina kukola ntya jjajja? Genda weegayirire bajjajjaabo. Olwaze ajja asekereza. Assalamu alaikum baganda bange. Omanyi mbaddeeyo tengamba kanzije mbabuzeeko embeera eri eti eno. Biki? Ye kati ki ekiriwo? Ngenda kubaleeta abaana, ngenda kubaleeta bonna tujje tukole. Ebintu twalabuse kati twabitegedde. Ebintu tulina okubikola. Bino ebintu bikulu nnyo wallahi by'amaanyi birina okukolebwa alhamdulillah. Kamba kubire n'essimu. Abaaye Muzaffaru, banaye mweteeketeeke mbatwala mu kyalo.
weekend tukole weekend leo si lwakuna mwino olunaku lumu okweteekateeka enkya oluva mu jjuma nga tusimbula mukitegedde. Eyali omulokole kyaki yagwa ne we yali baasendawo ate enjiri agibuulira ku kkubo ate ekkubo balikola kwegamba abeeraawo ayisiŋŋanya n'ebigureeda bidde nadde eno embeera naye agikooye. Kwega kyengezaako okubalaga nti mukola ensonga zino mu bulumi naye n'abo be mulaba nga abali obulungi ababa bagaanye obbeegattako olw'okuba nti Kabaka yasiima enkola zammwe n'enkola gye mukozeemu mu kwewaayo na buli kimu abateeredde emirembe. Kati ate bw'aba ateekinga roll call of course ajja kuwa bano abaliwo kati ate ataliiwo tagwirwa muti. Kakati abo bwe batyo bwe baviiramu awo. Naye olw'okuba nti ffe abalubaale tuli batendeke obutanyigira bantu ng'abo tuli batendeke okusembeza ate era abantu ng'abo bwe bajja gye muli temubagobaganya wazira mubalage. Eriyo bannaffe abalina ettima nga ye ayagala nga bwe yabonaabona ne bano banne abazze oluvannyuma nabo baboneebone olw'okuba bwe yagenda Namavundu enkuba yamukuba anti yatuukayo nga tewali nnyumba mwasula ate nga Kabaka abagambye basule awo ennaku 9 kuba nebagwerako nebakuba emirundi gyonna. Kati ayagala na bano basooke bayite mu mbeera eyo. Nedda bannange ekyo tetukikola, ffe tubeeremu n'obusaasizi. Oli bw'abazze kale tutandikire awo tumulage obusaasizi oba obwannakazadde obutamunyiya na butamulemesa kulowooza nti abasamize oba abantu abali mu nsonga z'ebyobuwangwa bayina ettima. Teriba ttima, olumu kuba kwekyawa n'ebirala bye mutuyisaamu. Abantu bwe basalawo okukola ensonga zino muboogerera bingi. Jjukira lubaale okukuluma okutuusa okuba ng'okkiriza otambuze gino emitendera gyonna aba akuyisizza wala. Asooka n'akuluma ng'obiyita byakusaaga, n'akuluma n'akubuza w'osula, n'akubuza ky'olya, n'akubuza emikwano, n'akumalako buli kimu. Kati awo n'oba ng'osigalidde kimu kutunuulira ye kubanga yakumanyidde endya n'ensula, yamanyi ddi lw'onoolya ne lw'otoolye. Kati mu ngeri eyo n'oyita mu bugubi obwo n'omala n'otuukiriza ate n'olaba nga waliwo abajja nga biwedde. Gwe kyo tokifaako, wazira gwe mulage nti w'otuukidde kino ky'oteekeddwa okukola. Kati nga bwe muzze nti ye oze n'abaana bo nti ye mugenda kusooka mugende munaabe ekyogo. Kati ate abo abazze oluvannyuma tebadda mu mitendera gye gimu nga mmwe abaatandikawo embeera bwe mwali. Bo bajja kunaabako kyogo, bagende wali bafukamire ew'omulongo, bagende banjulu eri ewa kinene ennyumba. Kwegamba bagenda kukola egyo emitendera gy'oku kika. Kiba ate era tekibeetaagisa kusituka kugenda wa Kabaka kubanga ewa Kabaka fayiro yammwe gyeri, fayiro ya famire yammwe already gyeri ewaani ewa Kabaka. Era yabawa obuyinza. Era kati gwe weewuunye singa akulaba ng'ogenze bw'oti wannamunigina amanyirawo nti kati ono ye lost sheep, kati oba azunga ali mu biki kubanga banne bonna babadde wano ne batambuza emitendera gyonna ne mbawa n'obuyinza kati ate ye lwe yeeyanjula. Oba okiraba mutuufu aba akulaba bulala. Kale sooka otunulemu gwagamba nti lwaki nkola Kabaka nga tatereera? Emitendera egyo wagitambuzanga bwe gitambudde mu bigambo byange? Kyebuuze kitunulemu. Ojja kwesanga nga wagula embugo oluddugavu olumyufu n'olweru n'ogenda n'olinnya emmotoka
jaamu n'akwatamuko naye olwokuba wakeera nnyo osoose n'obigula n'obisuza ewuwo ekyo kikyamu. Ebintu bya Kabaka tebisula mu mayumba gaffe. Okedde nnyo obitutte. Ngeze okwera essaawa 6 ng'otuuse ate olina okuddayo. Obisse olubugo oluddugavu, obisse olumyufu, obisse olweru, gabudde amalwa, taddewo ensaka byonna, mye mu kyoto, wanaabyedde ebyogo, ozzeeyo ewuwo, owalampye ekitanda kyo weebase. Kati mbuulira ku ebyo byonna kiki ky'okoze ekiteredde mwana ggwe? Kiki ddala ky'okoze awo ekiteredde? Era nze kyenva nkeera enkya ne mbabuuza, mukola nsonga zino kuweweerako oba mukola nsonga zino kutereera? Mwagala kuzikola zitereere, zibeerewo nga ntereevu eri abaana bammwe abazzukulu n'abajjwa, oba mukola kiyita mu luggya nze neeyagaleko emyaka gyange 3 gye nnaaba neeyagaddeko, ebisigadde balirabira eyo? Kubanga nze awo sirabawo kiteredde. Omala okubikola bw'otyo, ye Kabaka tajja kutawaana naawe. Bagenda kutambuliza mu mitendera gy'olina okutambuliramu. Era ojja kulaba nga wagenze n'obikka kirungi. Wayita ekiseera kya myezi oba nga 6 bakulage kati ng'obikka olumyufu. Wayita emyezi emirala oba myaka 2 olwo bakulage ng'obikka ekyeru. Naye ng'ebbanga lino erisigadde lyonna oli mu kuvuya na bizibu byereere era weebuuza kwe biva. So ng'omukulu oli tomumalirizanga, ensonga ze tozimalirizanga, tozikolanga. Kuzitereeza tewazitereeza. Kwegamba tutunuulira lwaki abantu bakola Kabaka n'atatereera. Obutagoberera egyo mitendera nga bwe tugirabye kisobola okuviirako okubanga ojja kukola Kabaka aleme kutereera munnange, aleme kutereera, obeere ng'oli mu kintu kyekimu. Ogende tanda obikke oveeyo akulage nti tateredde, ogende ekkungu obikke oveeyo akulage nti tateredde, ogende eyo ebugerera obikke, kwegamba nga gwe buli w'owulira nti wano waliwo embuga ye ogende erubugumu obikke, owulire nga obisse okooye. Kati ate nga nze ekyo kye nali mbeewaza, saagala mukoowe. Eri abagamba naye Naalongo, embuga ezo z'otusindikamu zirimu ebizibu oba obimanyi? Ebizibu mbimanyi, n'ekyokukola nkimanyi. Naye kye njagala mumanye nti kyonna kye mba nina okukukolera oba olina okujja gye ndi, mba nkikola mu buyinza bwange, ate olwo mba sisobola kikola mu buyinza bwa kugamba nti nina we nkusindika. Aba asazeewo n'agamba nti kaakati Naalongo nti emisoso gino nga bw'ogyogedde mbadde njagala ogintambulize. Ekyo mba nsobola okukikukolera ne ngikutambuliza era omukulu ono n'atuuka mu kiti ekya bulamu naawe n'omulabako nga mu mazima kati oli mu bulamu obw'okweyagala. Wano we tugambidde nti olindamukko tekitegeeza nti ebirala biba biyimiridde. Bwe tumala okubikka omutendera guno ogusooka ogwa walumbe ne tubikka ekiddugavu, atandika okututeera emizimu gy'abajjajjaffe. Mu mizimu egyo gy'atuteera mwe muba emizimu egigenda okutugamba ebintu eby'enjawulo ate era bye tusigala tutambuza ffe ng'abantu nga tetunnaddayo ate era okubikka omulundi ogukola ki? Oguddako okugeza. Omuzimu gusobola okubagamba nti nina ejjembe lyange bwe riti naye lyasigala mu lusozi bwe ruti. Eyo Bunyolo mugende mu linone. Mugendayo n'embuzi
ey'omutango n'ekintu bwe kiti mwe munaalireetera. Ne mugenda era ne mulireeta era ne gubalaga nti gusiimye, lyeryo ddala lye muleese. Kubanga bwe guba gubatuma gubategeeza nti gujja kuba wamu nammwe era mugenda nagwo. Gusobola n'okubalagirira n'ebirala bingi nnyo, emyeso n'ebintu eby'enjawulo bye guba gwalina mu biseera we gwabeerera ku nsi ng'omuntu. Musobola okuba nga muvudde katugeze Nnamavundu, empewo ne zitandika okubalaga ebintu eby'enjawulo ng'ate tebirinda. Jjukira mwazimba ennyumba. Tekigaana Kabaka Mukasa kusaba nsuwa ye nga bwe mulinda okweyongerayo ebusuubizi. Tekigaana Jjajja Musoke okusaba ensumbi ye nga bwe mulinda okweyongerayo ebusuubizi. Kwe gakyengezaako okubalaga nti bwe mutandika ku nsonga zino, olwo zitandika okusumulukuka nga bwe mukola kweno, bwe mukola kweri, bwe mukola kweri, kwe bayita okukwata amavumbavumba ensonga zitere zituukirire. Kale bwe mumala okukuŋŋaanya byonna ebyo bye mukuŋŋaanyizza, nga mumanya nti kasita tumaze omukulu ono n'atuuka mu bwabulamu, ne tugenda ewa Kabaka Mukasa n'akakasa ensonga zaffe, awo nno eyo ensonga tugimalirizza. Naye abasinga bamala ozitambuza zonna ate ne batagenda wa Kabaka Mukasa. Olwo ate emikisa ne giba nga tegisumuluddwa. Y'embeera gy'obeeramu awo n'ogamba naye naalibadde bulungi okusinga wano, oba kiki? Nga waliwo ekikutte ng'ate oluusi kitono nnyo bwe kiti, naye nga kikunywezezza tekikuta. Kale nga bwe muba musazeewo nti ensonga mugenda zitambuza muzituukirize, mweweeyo muzituukirize, muveeyo mubeere abajulizi mugambe nti mu mazima twazituukiriza. Oyo Naalongo yeepankapanka naye yabyogera ng'asaaga awo ne tumulaga nti byonna tugenda kubikola era ne tubituukiriza, era mujja kufundikira mugamba ke kamwenyumwenyu kano ke tulina, kubanga tosobola kukola bw'oti nembeera neesigala kye kimu. Ate bw'omala okukola bw'oti olwo manya nti singa osobola okuba nga oteeseteese bulungi, ate olwo mu famire yo teri agenda kuddamu kugamba nti ate nze Kabaka njiribya, Kabaka nkola ki, kubanga afukamira bufukamizi wali n'akwata ku mulongo n'asaba. Afukamira bufukamizi n'asaba, abikkira awo, buli kimu famire yo eba ekikolera awo. Abalala gye babungeetera mwe muba temukyabungeeta, muba mulina obukkaliro nga Kabaka yabawa obuyinza era mutudde nabwo, buli kimu kiteeredde entende. Oba mukitegeera? Kaakati ebyo nga biwedde, ebisigadde biba byangu. Biba byangu nnyo. Oyo omukulu yakyasinzeeyo emitendera emikalubo olw'embeera ze na buli kimu. Naye abasigadde ensonga zaabwe si nkalubo nnyo okufaananako n'ez'oyo. Ensonga z'omukulu oyo ze zirimu ebyama, ze zirimu okuwaayo obudde obungi, ze zirimu n'akasente. Mpozzi bannaffe abatudde mu mbuga zino, kino nkibasaba busabi. Abantu abatudde mu mbuga z'obutonde, mbeegayirira bwegayirizi. Abantu temubasaba butitimbi bwa ssente, kubanga obuyinza obuli mu bifo ebyo nammwe mwabusangawo. Sigaanye muyise mu buli mitendera emizibu ennyo okutuuka awo we muli: obulumi, obudde, okwerekereza, byonna nga bye tuyitamu ffe abalubaale, okutuula mu buweereza buno. Naye ng'otudde mu lusozi
olw'emisambwa ng'otudde mu mbuga ey'omusambwa omutongole kati ng'ogwo nga bw'ogamba nti Ttanda, Busuubizi, Bulamu, Namavundu n'ewalala. Abantu temubakaliga ssente za kubajjisa mu bulamu. Njagala mube n'okukkiriza nti bajjajjaffe abo ababatuusizaawo we muli ate era bagenda kubawa. Abazzukulu abo bennyini be mukolerako era mwe mujja okuyitira eddoboozi erijja okujja gy'oli likusanyuse. Kubanga mazima oli bw'aba azze gy'oli ng'alina okukola ensonga ya jjajjaffe Bulamu n'omusaba ssente z'atalabanga nako ne bwe giba emitwalo 5 naye nga bambi tamanyi na bwe zitunula. Kati olwo akola atya? Tagenda kukola nsonga ate ng'awo walina ogikolera? Saagala mulowooze nti waliwo embeera eteriiko solution. Bw'otuukanga mu mbeera ng'eyo ng'ogenze mu mbuga n'oteekebwa mu mbeera ng'eyo ey'okuba nti tebajja kukolako olw'okubanga tolina ssente, nze ŋŋamba bwe nkubira bukubizi ssimu oŋŋambe nti maama nti ye kino nno kye kiriwo. Nagenze Ttanda ng'Omutanda ampise mubikke baagaanye okumbikisa olw'okubanga siyina ssente. Nja kukubuulira ggwe ky'ogenda okukola, gw'ogende weeberere bulungi ove ku bantu abo abataliimu busaasizi. Kansubire nti n'ekyo nakyo kitegeerekese bulungi. Nze siragira era sisobola kubeera awo ne ndagira muntu atudde wuwe. Gw'oba wazimba embuga yo, munnayo oli wa mbuga yo gw'omanyi, oba abantu obateekamu guwa mu bulago, abantu abo balina ssente era tukimanyi. Lwakuba abamu banyoomerera, balowooza nti bw'oba okola zino ensonga tolina kuweebwa, tolina kufuna bya bwereere ate wabiggyawa. Nedda bannange, tuyita mu bulumi obw'ekitalo okutuuka wano we mutusangira. Naalongo okuba nga nsobola okuvaamu eddoboozi ne likukolera. Biba bingi bye mba nsisinkanye era biba bingi bye mba mmanyi era biba bingi bye mba ntuulidde. Ne bwe ntuula wano n'enjogerera omwaka siyinza kumalayo bintu bye nsisinkanye mu bulubaale okubibamanyisa. Bwe bungi bw'okumanya kwe tutuula nakwo. Kale, mulubaale bw'aba akusabye ssente ng'oziyina zimuwe. Omutima mulungi gwe zimuwe. Omanye nti naye kaagende yeeyambeyambe. Naye oba toziyina ate era tosirika busirisi, munnyonnyole nti munnange sizirina. Kati ye asalewo oba anaakuyamba oba taakuyambe. Kye mmanyi abasinga obungi basigala balondawo okuyamba kubanga mu bwannakazadde ffenna gye tutandikira. Abasinga obungi bayamba. Obuzibu buva wa? Obuzibu buvaawo ng'olimbye nti toyina naye nga mu mazima okola ki? Olina. Ne weesanga nga ate olina okudda oloope ogambe jjajja ennaku zino nsuula nnyo ssente simanyi lwaki. Kati luli nalina akakadde nagenda okugira nti ng'ebbasa yonna egudde. Naye nga ate ggwe awoza mbu walina akakadde wano baakusaba emitwalo 22 bwe giti ne gikulema okuteeka mu kibbo wali ng'owooza nti tolina ssente. Kati lubaale waakukakkanyeko akubonereza ssente azisomba nga bw'ayagala, ezimu ozirekana mu nnyumba n'otozisangawo, n'olyoka otandika ate okkuba enduulu ez'omwanguka. Kye njagala mumanye nga tunaakola lubaale ono atereere, mazima tuzzeewo ensonga zino tweyagale, tugenda kuteekamu ka elementi akatono ennyo bwe kati ak'amazima. Tugenda kuteekamu elementi ey'amaki? Ey'amazima. Kino kikola ku njuyi zonna. Eri mmwe abakolera abazzukulu ate nammwe abazzukulu be bakolera.
amazima kigenda kuba kikulu nnyo 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 bwe tubanga ddala tugenda kola tutereeze. Tutunuulidde famire eno ekoze emitendera gya Kabaka n'egituukiriza bulungi, era ne tulaba okwesiima kwegenda okubaamu nti eri abaana n'abazzukulu bajja kujja nga beeyanjule mu nnyumba eyo. Eri omulongo waabwe, era omwana azaaliddwa bw'amala okwenunula aleetebwa n'ayanjulwa ew'omulongo oyo. Emisoso gy'omulongo oyo nagyo tujja kutuuka tugirabe mu mutendera guno ogwa lwaki Kabaka mukola nga tatereera, kubanga mingi ennyumba ebeeramu omulongo eriko amateeka era nago ge tujja okumanya. Omulongo yennyini aliko amateeka era ge tujja okumanya. Bingi bye tugenda okusoma kubanga ensonga eno, topiki eno etawaanyizza nnyo ensi eno, naye nga esinze kutawaanya lwakuba nti ekisooka abantu Kabaka baaluma, tebaakwatagana, abantu beesulika. Omuntu mulwadde ayina obuzibu naye tasobola kukola the needful, kwegamba ekyetaagisa tasobola kukikola, tasobola kwewaayo n'akikola. Omuntu n'asalawo waakiri kaaboneebone emyaka 10 naye nga tasobola kuwaayo mwezi gumu akole ekyo Kabaka kyamwagaza kukola. Kubanga nabagamba ebimu tezijja kuba ssente, ebimu tebijja kuba byakugula, ebimu ng'olina kuwaayo budde, time, oweeyo obudde. Oba bakugambye weebakaawo, weebakaawo, oba bakugambye edduka emisinde, edduka emisinde, kyonna kye bakugambye okukola ng'ogenda kukikola mu budde obwo bw'aba akusabye. Kati mulina okutandika okusalawo omanye ddala kiki kye njagala. Ndi musajja Ssemaka, kiki kye nandyagadde? Nandyagadde nkolerere olulyo lwange buno obugagga bwe nkoze, abaana bange babweyagaliremu n'abazzukulu n'abajjwa n'abazzukulu b'abazzukulu. Then kola ekiriyo, kikole, kituukirize, okakase nti kiri bulungi, olabe oba ebintu binaasigala kye kimu. Naye bantu mmwe muli bazibu, mwenna muli bazibu, be bakolako muli bazibu, nammwe abakola ku bannammwe muli bazibu. Muddidde omulongo mumusalidde. What is that? Mwagala asale ensi eno? Really? Omulongo tasalirwa, ekyo tebabalimbanga. Abantu bafumbekeddemu okumanya okwa buli kika. Nze simanyi gye bajja kumanya kwabwe, ng'era nawe batamanyi gye nzija kwange. Naye ate mbabuulira nti okumanya okumu kugenda kubasuula mu matigga. Kiki ekyangu ekyokukola? Oli bw'akugamba tugenda kukola bwetu ne bwetuti, ddeeka sooka weebuuze. Munnyonnyola omugambe mukama wange nti ye baŋŋambye okukola omulongo tujja kwetaagisayo embuzi 3, emu bagenda ginsalirako nze ng'omuntu, endala bagisalire ku oli gwe basiba, endala yakulunda. Olabe ekinaddirira. Kati ekinaddirira kye kijja okuwa ekyokukola. Okay? Kale kati nze ndi mugumu nti nagana amaloboozi ebintu mubitegedde bulungi era mugenda kubikuuma mubikole bulungi, bituukirire bulungi, si weewaawo. Kale katusabe Omutanda atusaasire, atandaaze ensonga zonna tusobole okuzikola tuzituukirize bulungi. Weewaawo.